Okuva ekifo ekibadde kiyibwamu kasasiro ekiteezirwe ekyabumbulukuse kasasiro n'abuutikira abantu era ne bafa, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala KCCA batuula bufoofofo nga banoonyaawo okuyiwa kasasiro akuŋŋaanyizibwa mu Kampala kubanga kati ekiteezi tewakyasoboka. Mu bifo awasuubirwa kuliko eddundu mu Mukono wabula nga kino kikyaliko Kalimanywera, Busukuma mu Wakiso ne Katabi Nkumba era mu Wakiso. Mu mbeera eno Lord Mayor wa Kampala yakedde Katabi okulambula ekifo gye bakkiriziganyizza okugira nga bayiwa kasasiro ow'omu Kampala okumala omwezi gumu. Ono alambuziddwa abamu ku bakulembeze ba Katabi Town Council nga bakulembeddwamu Mayor Ronald Kalema Basamulekkere. Mayor ategeezezza nti bakkiriza okugira nga KCCA eyiwa kasasiro mu kifo kino ebbanga lya mwezi gumu n'ekitundu oluvannyuma lw'olukiiko olwatudde olunaku lw'eggulo. Ensonga endala gye tusabye kwe kulaba nti omwezi bwe guggwako tubasuubira okuba nga bafunye ekifo we bayiwa ebisasiro byabwe. N'olwekyo tubabuddamizza ebbanga lya mwezi gumu. Sebo tubeebaza Lord Mayor okujja ne ttiimu yo. Ndowooza kye tubadde twogerako mu kirabi obulumi kwegamba bwe tubadde tulaga at least buli omu abukoze eki abulabi. Ono atubuulidde nti baliko bye bakkaanyizzaako KCCA ebyerina okusooka okutuukiriza nga n'ekisingira ddala okukola enguudo ezigenda mu kifo kino. Lwaki twasazeewo bayite Kasenyi Road baleme kuyiwa bisasiro ku entrance ya university n'amasomero agaliwo, at least mu kuddayo baba tebalina bisasiro. Tusaba batuwe water bowser etuyambeko ku nfuufu kubanga ebimotoka inflow yabyo nnene oba bijja bingi nti enfuufu esituka. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago yeeyamye nti bakukozesa ekiseera ekibaweereddwa nga bwe banoonya ekifo we banaayiwa kasasiro. Kati kye tuteekateeka ekiddako maaso oluvannyuma lw'omwezi guno kye tugenda okubaganyaako ebirowoozo Busukuma eka ziri 32 12 za Kira municipality 2 ga Nansana zikyaliko issues ate ziri mu lutobazi nabali so tukyagendeera okutunulira tuzitunuulire then tutunulire n'ebifo byonna ebirala ebiyinza okubeerawo kubanga kye tubadde tusooka to relieve pressure eno gye tulina eyakasasiro kuba kati buli wamu buli kanyomero ka Kampala konna kajjudde kasasiro. Omuloodi yeebazizza obukulembeze bwa Katabi okubakkiriza okukozesa ekifo kino era baakutuukiriza obukwakkulizo bwonna. So omukisa ogwo tetugutwala for granted. Abatuuze batubeeredde bangu, batubeeredde bakisa, naffe tweyama okubeera ab'empisa. Empisa ozoogeddeko tugenda zisimbako nnyo essira. Empisa mu bakozi baffe. Ekirungi abannabugabo we muli wano. Mwe katutandike nammwe n'abalala ekisembayo ffe twagala okulaba nga ebizizza ebiva wano kubanga ekyo kya bulabe. Ekifo kino tubagambye mu kirabe ekiri ku nnyanja kwennyini. Kasasiro n'avaamu ebizza ebikambwe eby'obulabe nnyo bye bayita lichet. Ebintu ebyo bwe bimala gayiika mu nnyanja ate tuba tuleesa obuzibu walala kye bayita aquatic life. Abamu ku bakulembeze bawadde endowooza zaabwe ku mbeera eno. Bamuyiwe nga bamuseetinga so si kumala gayiwa ekyo bulamu nti tujja ne tubeerayo olw'okusobola okulagirira emmotoka zino engeri gye ziyiwa kasasiro. Gala okubeera eno obuyonjo tubukoze kubanga twategeraganye bulungi nnyo n'abatuuze ba chairman ne tutuuka ku nsonga. Banoonyeyo ekifo ekirala emmotoka zitususseeko. Ekifo kinene ate kiri residential. Oluvannyuma lw'enjega eyagwa ekiteezi, kasasiro akuŋŋaanyizibwa okuva mu division 5 ezikola ekibuga Kampala okubumbulukuka n'atta abantu. Waliwo entegeeragana eyatuukiddwako wakati w'abakulembeze b'e Kampala n'Entebbe okugira nga bayiwa kasasiro enkumba. Wabula ekyebuuzibwa, ekifo kino kiri kumpi n'olutobazi era olutobazi luno lunaatalizibwa. Nze Andrew Sebbira, wano Entebbe.